Atendezebwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amatenda amajjuvu gonna gage era gagamugwanidde yeetenda nago oba ago omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge mutenda nago teriyo kikendeevu kwebyo bamutenda nabyo byonna bijjuvu. Allah oyo eyafuula okuyunga oluganda eri abaana Adamu nze naawe n'omulala yenna asigadde eyo n'akifuulanga y'emu ku nsonga ezigenda okuviirako omuntu okuyingizibwa ejjana. Ate era n'afuula okuba nti yenna yenna akutulawo oluganda n'abo ab'eŋŋanda ze ab'ekika kye ab'olulyo lwe aba akoze ekivve eky'amaanyi ekimuviirako okuyingira omuliro. Teyakoma awo, Allah tabaraka wa ta'ala n'akifuulanga omuntu aba ayunguza oluganda naye Allah amuyunga wakati we naye amufuula oku lusegere nga mu hadithi endala eyajja ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatonda oluganda n'olulyo yalujja n'alugamba nti kaakati n'alussa awali arshi ye namulondo ye y'ekitiibwa n'agamba nti kino kye kifo kyo nkiwadde na buli yenna agenda okukuyunga, buli yenna akuyunga oba weeyunze ku arshi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tussemu abo. Omusomo gwaffe ng'era omutwe bwe gukuwentisannirira gutegeerekese, twagala kwejjukanya ku kigambo okuyunga luganda oba okuyunga olulyo. Okuyunga olulyo, tulula ekigambo kino kiwe ebirowoozo. Lwaki Allah tabaraka wa ta'ala n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakozesa ekigambo kuyunga ne batakozesa kigambo kunyweza? Oli bwagamba nti yunga ekintu gonti aba ategeeza nti waliwo kagaapu wakati awo, muyunge layini eno. Kiba kitegeeza nti wano waliwo abataliiwo, kati mwegatta abeeno n'abeeno mugjewo omuwaato ogwo. Nawe ekitono oluganda bwati bwagamba nti yunga oluganda lwo. Amakulu nti sunna ya Allah yabikola olulyo olwo ku nkola ye nga soosi mu lwo lwakutuka. Oluganda lwonna lwonna olwange, olw'oli asigadde eyo, n'olwani yenna yenna, n'olwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, n'olw'abasahaba bonna bonna, Allah yazitonda ng'eŋŋanda zaabwe endyo zaabwe nkutufu zeekutula. N'atukwasa tasiki, omulimo ogw'okuba nti tulina okugira ki? Okuziyunga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola n'akigezaako, newankubadde nga abamu bamwekutulako, naye buli be yeeyunganga yabiyungangako, n'oli amwekutuddeko n'ayunga, n'amwekutuddako n'ayunga. Ne bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala abaasooka bonna bonna ani gwe bateekutulako? Ibrahimu alayhi salatu wassalam eyasooka okumwekutulako yali taata we. Kati taata bw'aba akwekutuddeko ate abooluganda, bakojja, bataata omuto, basenga, taata mwenyini akwekutuddeko. Naye ye Ibrahimu yasigala agira ki? Ayunga. Yagamba nti nonukutuse naye era nja dugira ki? Duyunga. Yagamba atya? Yamugamba taata wa Ibrahimu Azara, agamba Ibrahimu, la illam tantahi la arjumannak, senga tobivaako ebyo byoliko ebyokutugamba mala Katonda ali omu mala biki biki, nja kukuba amayinja. Wahjurni maliya, ate kirala nvira ogende. Amulaganyisiza kumukuba mayinja amutte, ate era amuviira amusenguka ove ne mu maka gange. Gwe baagoba yakola atya mu kuliyunga? Yagamba nti sa astaghfiru laka rabbi,
nja kukusabira Allah tabaraka taala agire ki akusonyiwe. Olwo Luganda bwe baleeta faya zaayo kirungi, ayagadde kutta akoze eddogo akutte, akulimiridde ku mulimo gwe muyite musembezi, akuliddeko bw'asala enkoko yakulyako gwe bw'osala eyiyo muweerezi. Okwe kuyunga ki Oluganda. Topiki eno olw'obufunda bw'obudde tujja gikutulamu ebitundu nga 3 byali badde nga 4. Kisooka tujja kulaba kibonerezo ki omuntu kyafuna senga abatayunze Luganda kuno ku dunia ne ku akhira. Tumale tulabe kaseera wakana atusobozesa biki bye tukola ebiraga nti mu butuufu tuyunga Oluganda. Biki bye tulina okukola buli yenna ayagala okuyunga Oluganda, biki byalina okukola ebiyunga Oluganda. Kubimu ku byo buli kimu tugenda kukoonangako bukonyi, si kubimalayo tugamba nti ate Shehe bye yayogera byebyo byaggwayo, yagamba ekyo teyakisaamu, byeyogera tekyalimu. Nedda, ebimu ku bibonerezo omuntu byafuna nga tayunze Luganda. Ate bwe mba njagala okuyunga Oluganda, biki na biki obusiraamu bye buŋŋamba okukola ebiraga nti ndi kuyunga ki Luganda. Then olw'okuba tufunye ebibonerezo tufuneyo n'empeera omuntu zaafuna senga abayunze ki Oluganda. Senga akaseera kabadde katusobozesa twalifunyeyo ne ezimu ku example mu baatusookawo mu kuyunga Oluganda be tulina okulabirako nga bwe baakola. Kitukuyamba gwali wano bwe bakuleetera oli eyasooka ebizibu eyafuna ng'abifuna mu baaluganda, okompayaringa n'ebibyo, kikuyamba okulaba nti ebyange ate biwero, oli ate kyasukka obutabalwisa. Tusabe Allah tabaraka taala atusobozesa okubanga tubufuna obuddakiika buno obutonotono insha Allahu taala. Lwaki tusoose na bibonerezo? Olw'okuba nti akadde kayinza okuba nga tekatusobozesa. Twali badde bye tusembyayo, naye omu ku basahaba atugamba nti kaana nnaasu yasaluna an alkhair, yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alkhair. Hudhaifa ibn al-Yaman sahibu sirri nanyini byama bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam yamuteresa ebyama erina ekyama kyeyamukwasa. Nanyini kyama si byonna, wabula alina ekyama kyeyamuteresa ekyokumubuulira abannaafuusi. Namugamba gundi munafusi negondi naye tobuulirako muntu ki mulala. Kyova oyo olaba bamuyita sahibu sirri, nanyini kyama, si asrar, si byama, wabula nanyini kyama. Era yakikuuma, teyaboogera. Yagamba kyetumwagaddemu, yagamba nti abantu baalinga babuuza omubaka nga ebibuuzo byabwe bigamba kiki ekinaatuyingiza ejjana, tuyingiza ejjana, kiki kyenkola Allah n'ansiima n'agira ki wakuntu as'aluhu an sharr. Ate nze Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam nali mubuuza bibi, kiki kyenaakola ekinyingiza omuliro, makhafatan an yadrikani, nga ntya okubanga mbifuna, kubanga yakimanya nti senga mpona omuliro toyagala ndi wamuki wamujjana. Naye ate bwe mbuuza ebyejjana byokka byokka nga biri ebirina nyingiza omuliro sibigize, eri abagenda okuyingira ejjana naye nga asookezeddeko mu muliro, kati ye kaabimalireyo ddala, omuliro taguyingidde, obutereevu agenda mu jjana. Yensonga naffe katusookere ku bibi akabi akali mu butayunga Luganda. Ekisooka tujja kufunayo ensonga nga 4 olw'obufunda bw'obudde. Akasooka istihqaqu la'ana, oba okola ofwayinga okakatibwako buli lw'okutulawo Oluganda n'ab'eŋŋanda zo. Saagala kumanya by'abaganda bange, by'abannyinaze, basenga tombuulira, bano bakojja, mwanti mwana wa taata oli omuto yazze mbambuuza ku mikutu ne bakussaako n'ogira ki n'owejjayo. Saagala kumanya bya famire byange, ebyange birinze na mukyala wange oba ndinze na mwami wange. Linda kino istihqaqu la'ana,
Allah akusaaka ekibonerezo oba okwalifyinga okufuna ekikolimo, naye manyi kitegeeza okugamba nti omuntu fulani gundi Allah amusizza mu kikolimo kye. Example y'abakolimirwa kanjikuwe oba oli awo be wali egombi. Iblis alayhi laana, sitaani, Allah tabaraka taala yamukolima olwali bulungi nnyo, wahuwa fil akhirati min al khasirin, mukufaafaganirwa ku lunaku lw'enkomerero, ate agenda kubeera mu muliro yo gwe gwaggwa dda, tekyali kubuuza, tayinza kuvaamu. Istihqaqu laana, Allah akusaako ki ekikolimo, wa ghadabihi, n'obusungu bwe bw'amaliriza wa dukhuli nar, n'akuyingiza ki omuliro. Etteeka eryo tujja lisanga mu surat ar-Ra'd. Surat ar-Ra'd ndowooza eno aya eyo kajja tunasoma. Surat ar-Ra'd aya 25. Allah agamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, walladhina yanqudhuna ahda Allah, namazima abakutulawo endagaano ya Allah, min ba'di mithaqihi, oluvannyuma lw'okuba nti Allah amaze oginyweza ndagaano ki gye yakola naffe. Yakola naffe endagaano na'budahu, okubanga tumwesinza, wala nushriku bihi shay'an, tuleme kumugatikako na kintu kirala. Ye ndagaano ekulembera mu ndagaano Allah ze yakola nani naffe. Agamba nti mazima abakutulawo endagaano ya Allah, oluvannyuma lw'okuba nti yaginyweza. N'atubuuza alastu birabbikum qaalu bala, ne tugamba nti ye weewaawo gwe Katonda waffe. Wa yaqta'uuna ma amara Allahu bihi an yusal, ate bwe bamala era ne bakutula n'oluli olwo Allah lwe yalagira okubanga bayunga, ne bakutulawo ebyo Allah bye yalagira okubanga babiyunga, okuyunga oluganda. Wa yufsiduuna fil ard, bwe bamala ne boonoona ne mu dduniya muno. Akutudde oluganda kyokka ate yayongerako okugeya, obulimba, okuwaayiriza, okukola enkwe, n'okukola na buli kyamu kyonna kyonna, kuloga. Bali batya abo? Ulaika lahum laana, abantu ab'ekikula ng'ekyo balina ekikolimo, okuva ewaani ewa Allah. Walahum suu ddar, ate era balina ennyumba ekyasinza okubeerayo embi ku lunaku olw'enkomerero, nga nagwo gwe kiki? Gwe muliro. Teriyo nju egusinga kubeera bubi. Annar yenju ekyasinzeeyo okubeera embi ewa Allah tabaraka wa taala, gyeteekerateekera abajeemu be. Ensonga eyokubiri, buli yenna yenna akutulawo oluganda, kyoba olindirira al-hirman min dukhuli janna, gwe jana gyerabire. Hirman Allah agifuula haramu ku ggwe, togenda kuyingira ki? Jana. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba atya, la yadkhulul jannata qati'un, tagenda kuyingira jana oyo akutulawo olulyo. Bw'oba wekutula n'ab'eŋŋanda zo, gwe bw'ogamba nti toyagala kumanya biki, muganda wange ne swala tewandira bwereere, kubanga togenda giyingira ejjana. Allah tabaraka wa taala yagikugaana. Byonna byonna byeri byokola hijja otamenyekera bwereere. Mala bwetugenda bwendaba abali obubi ne mbayamba, omenyekera bwereere. Nabi sallallahu alaihi wasallam agambye la yadkhulul janna qati', hadithi ntuufu nnyo. Ekibonerezo ekirala ekyokusatu kiyinza okwongerako awo, ta'jilul uquba lahu fi dunya qabla al akhirah. Abamu kubo Allah tabaraka wa taala bakutulawo eŋŋanda abanguyiriza ekibonerezo kyabwe kuno ku nsi. Abamu n'ekyo nga ne ku akhira ate balinze, abawaako ka bonasi k'ekibonerezo, abakutulawo oluganda olulyo. Genda weekyekinge mu mbeera zo weebaayo ebyakyukakyuka. Kyandibanga kanaaluzaala kukutulawo ki? Luganda. Bw'obanga wali ne mukyalawo oba wali ne bbaawo, ng'ogamba saagala kutegeera byabaŋŋanda na biki, omala n'ofuna amasaibu, ebizibu, bwana bulwala, obwana tofunyeemu baraka, biki, maali efafaaganye, gwe mwennyini tofuna mirembe na biki,
sigamba nti buli afuna ebyo aba yakutulawo oluganda, naye abamu kubo kanaaluzaala yandibaki okutulawo ki oluganda. Lwaki? olwa hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam sangibwa mu Abi Dawud ne Nasai, Ibn Majah, bonna ba imam ba hadithi abo bajogera bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera bagamba nti ma min dhambi, teriyo zambi, teriyo kyonono ajdar ekigwanidde an yuajjila Allahu ta'ala li sahibihi al-uqubatan fi dunya, ekigwanidde okubanga Allah ayangwiriza ekirolezo kyakyo eri nannyini kyo kuno ku nsi. Teriyo mazambi ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam galaba nga gali gwanidde omuntu okumwangwiriza ekirolezo ekyo kuno ku nsi. Ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, nga walindiriranga n'ekirala ekyokunako olw'enkomerero. Mithla al-baghi, ekifaananako nga amazambi gano abiri. Al-baghi, obwenzi obwa malaya n'obwenzi. Ebiseera ebimu Allah tabaraka wa taala ekibonereza akikuweerawo kashi ku duniya nekikutuukako naye nga kyava mu bwenzi. Oluusi gulwadde, oluusi fufaaganirwa maali yo nesaanawo, oluusi ki gye mugenzeeyo ogenze mu kwenda ne malaya mugenze mu loogi, ositudde ebyobugagga byo byonna byonna, genda okuvaayo ng'okaaba amaziga, bakubbye dhambi. Allah akwanguyiriza. Oba ovaayo agasajja nga gakulinza awo waganyazeeko mukyala waabwe ne gakukuba, oluusi bakutta n'okutta, oba oluusi okukunyaga, oluusi okuwaamu ensamba ngeri, oluusi ne bakuwaamu empi n'ebikonde, oba omaliriza ogenze mu kkomera. Hadi kulluha uquba, byonna byonna biki bibonerezo. Oba n'ovaayo n'ebulwadde nga mukenenya, nziku n'ebirala. Albaghi wa qati'atu rrahmi, n'ezambi eddala okutulawo oluganda. Amazambi agabiri nannyini gakolofayinga okuba nga afuna ekibonerezo ekyo kuno ku duniya nga bukyali. Kati gwe Allah bw'aba akusaasidde n'ovaayo nga tokifunye, ate teweeyibaala, wabula weenenya gambe nti Allah nga njagala, nagenze mu bwenzi nenvaayo mirembe, ne maali yange ekyaliwo, Allah ansaasira, onsonyiwe bye nakoze ate onsaasire nneme kuddamu. Kubanga ekiseera kyonna kyonna ekibonerezo kiyinza okujja, kiyinza okuba nga tekizze ku olwo naye nga kibuzaayo ennaku nga bbiri. Kati olina okukola tawuba, weenenye nga bukyali. Oba oli awo n'akiyimiriza ti omuddu wange azze gye ndi, waqati'atu rrahmi, wakutuddewo oluganda, luyunge nga bukyali. Yunga amangu ddala. Muganda wo n'alwaza omwana n'abeereyo ku kitanda, okimanyi bulungi nti abadde afunira abawaka ekyokulya, kati ate waana bulwadde. Mu ddwaliro sente ziri kwagalwa, naye gwe n'obeereyo naye mukyalawo ne mulya ne munywa, n'otoyitayooko yadde okumuwa ku salaamu oba okumutwalirayo omutwalo. Qati'atu rrahmi, okutuddewo ki oluganda. N'ensonga endala ku bugemu ku mazambi etuyinza okusembyayo ebibonerezo, adamu qabuli llahi ta'ala fi amali lfard, okutulawo oluganda ekubeerera ensonga ey'obutakkiriza mirimu gyo gy'okoze. Mu hadithi gye tutasomye wano nti Allah tabaraka wa ta'ala buli muntu omwana Adamu emirimu gy'akola Allah tabaraka wa ta'ala janjulwa yawmu al-khamis, olunaku olwokuna, nejanjulwa ewa Allah tabaraka wa ta'ala negisitulwa. Wabula mumujjamu ono akutulawo oluganda bagamba nti ejjo eyo musooke mugizzeeyo, tegirinnya ggulu, tegigenda wa Allah tabaraka wa ta'ala, bagamba ejjo mugizzeeyo wansi paka bwe baliddiŋŋana girijja, bali babaganye gisigaleyo. Tujja kukomaawo insha Allah ku bibonerezo ebyo bimala mu mazzi omuntu, ne bwe kyalibadde kimu kyalibadde kikumala.
n'okitya ku byonna tekuliiko kyangu